Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Naira sirimba leero bino by'enjogera byakumoyo tobola omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Mukano kuli kayo mulango webali kuberango cyali mukulaba Delta TV tukole eno ye program okwanjula n'embaga era nga gwe yakatengako musawa ya fesoka tukutusizako omukolo gwa Godfrey ne Mariam omukolo gwawe gwali mulungi ddala mukasera kano mukwano kugamba nti nkimanyi oli mugamba Sharita envirizo nga zinyumye ne makeup jangu ku saloon aje bayita Sharita's Hair Clinic era nga esomesa n'abagalo kuyiga enviri talikira ku mitwalo 10 ate nga munange n'abagole tubakolerako ddala fa bakoze ku mugolo ono gwe tugenda okulaga era nga tuli ku NASA ku Sal Complex kumpi ne gali yomuka omuchala teke sente mu program eno ye City Bridals ali Kamukamu Plaza ku Road aina gauni ennungi mama aina changing dresses ennungi opangisa yo gauni emuna kwera ko mezi dresses zabere ekyo waliyo kirabye wagwa omugole wa December lwaki tosala budget ngojja ku City Bridals edduka namba GF34 ku Kamukamu Plaza kale no gome season ennungi ogenda zijja ku Maria's Bridal era nga ali wali eri ku Zai Plaza level 2 room 4 aina gome ennungi aina emishana ezababuuza ebiyindi byonna Maria abirina atenga ebbeeyi ebeera nnungi ddala mu kaseera kano mukwano atugenda kubeera nga tugenda ffena wali eri ebuddo nakasozi mamange gy'abeera era abantu b'omu Kimbeja mwena namba tumiddeko nnyo mundabire mamange Hajat Hawa Naiga mama salamu alaikum mamange nze last born teyanzaako ekyannuma kakati no munnaye mu kaseera kano atugenda mu maka g'omugenzi Sebuggwawo nga yazala akakyala akalungi akakyala ko ke ka Maureen Nansumbi nga yanjide na mulangira yalese mulangira era ngo omulangira bamuyita Chwatadewo na Kibinge omulangira yazze maanyi buli kimu yakirese mbungi naye omukyala ate yanyumidde ddala si ya mulungi si yaseko bulungi yakolebwako saluni ekyasinze kola ku bagole Sharita's Hair Clinic obeda rafuluma nga tumukyusa enviiri bamuyiridde sente yazinye bulungi oh my god ate nanyumiddwa engeri gye basinkanamu mama Maureen ngoyimba kyava yamuyimbire ne mu kidaala Delta TV erina okukwatira omukola essimu ku eritero booking nawe onyumirwa osanyuke nga Maureen kankulage tovaawo mukanalaba Delta TV guno gwe mukolo gwaffe ogwokubiri era nga tutandikidde mu nnyumba mwe tuli mu kulaba engoye ennungi omugolo omukyala ebiseera byomaleyo bingi nnyo nga sikulaba manya tolusi waliwo ne lwekulowoleza ebibi byotanakola kati nkugambe kikyo tonalaba mukyala ono Maureen yakozesa saloni ekyasinze okukola ku bagole Sharita's Hair Clinic era nga ebyo byonna nga bw'obiraba byetugenda okumukozesebwako netunula ku ssaawa n'empunga eno ne banno bo bayomba tukulinda tulye nga tenawola naye obeerayo yonna gy'oli mukwano decoration yakozesa white maroon ne baby pink ate nga bataddewo kye bayita gazebo eyabadde well decorated ne fresh flowers okumanya nga bagitaddeko ne piro era nga kwabaddeko round tables nga kuliko fruits ne juice bannange Maureen omukolo gwo gwadde mulungi ddala muli ayagala neyebaka byabansinga neyiyo kirekawo wano erina mugeti topangisa ebyo byabanki ebizimbe by'omu kibuga muli aveeri n'engatoze ko batuuse era nga batuuse buwudde balese ekita ky'omwenge jjukira nti tukimanyi nti edda era baalugera nga nti omwenge gwe gwawasa nnyabo ekita kino kye bayita ekiggula luggi nga kyekikiriza taata abako okuyingira mbeera efaanana bwetyo katumwa kwata asitudde omwana mulenze yesimba ku bwa pulezidenti ne bigaana ne yejja mu nsi n'oyo akutte akangwe bayikiibirize bwe bati nga dijje bwala batendemu entambula babe nga basotoka
taata okukulaga nti nno abakkiriza kwe kusindika abaana abagema abasawo era ng'oluvannyuma bakomyawo ripooti. Ewange muli banafu bwangalo. Nsanyusa okubalabako basebo. Wamu naffe bamusawo. Era dde basebo. Era bamusawo. Sibye mutya basebo. Sibye. Nsanyusa okubalabako banyabo. Era dde nyabo. Sibye mutya nno banyabo. Aha, naye ki? Newankubadde nti amateeka ga wano gali nti tewali mugenyi atuuka maka muno atagemebwa. Waawo. Naye mu bagenyi abo bonna tusanzeemu abantu babiri. Mpulira. Abalwadde. Oyo asooka atabadde bubi nnyo. Yalwala talkativeness. Omuyo owokubiri oyo gwe njagala okuwulira ku ekyo kiri serious. Omulwadde owokubiri. Mulwadde ki obumuluma? Omulwadde oyo tumusiŋŋaanye nga yalwadde lavmonia. Ng'ate mwe mumaze ogwammwe. Weewaawo. Twesimye nnyo wamma twesimye. Kino nga kiwedde mukolo ogutandika na luyimba lwa buwangwa nga bwe tuli Abaganda ekitiibwa kya Buganda kyayimbiddwa. Naffe Ayi Katonda kitaffe ajjudde ekisa omukwano n'okwagala tukwebaza omukwano gwe watulaga ng'oguyisa mu mwana wa Kristo eyatufiirira ku musalaba. Tusobola kwerabira Katonda ku mikolo gyaffe essaala nayo yabadde ya mulembe ddala. Tukusaba omulangira ne Maureen abatubeezezza wano olwaleero omulimu gw'ogenda okubatandika mu ggwe kennyini ogumalirize ekyo kyennyini kye beegomba okutuukako bakitambuliremu bulijjo bongere okuweereza abantu bo abo b'omu kisaago bakeko gusigale nammwe ennaku zonna. Amiina. Enteekateeka y'omukolo guno yabadde nti bako olutuuka abaana ba Kabona nga bayitibwa okubuuza bazze ne babuuza mu ssanyu. Bulira. Ligiza. Weekyagalire. Bannange. Ekyali awo. Bulira. Zina. Essanyu. Tebayise na ngalo. Era dde basebo. Debamuula. Sibye mutya nno basebo. Mpulika amakubo. Semu. Tusanyusa okubalabako bannyabo. Era dde bannyabo. Sibye mutya nno bannyabo. Mpulika amakubo. Yakweroboza weetegereze. Tutambule nga tubasaayo bawole muwolekere ku baana balenzi abo. Ekyo ayekyakalire.
Tusanise okubalaba bassebo. Wamu naffe bamola. Era dde bassebo. Musiibye mutya nno bassebo. Mukuliko amakubo bassebo. Tusanise okubalabako bannyabo. Era dde bannyabo. Musiibye mutya nno bannyabo. Mukuliko amakubo bannyabo. Dinje sijja musobola omwami ono. Kitaka akaseera ke maze. Akasimu saakagabye ngambe ennamba. Tusanise okubalaba bannyabo. Owange Suubi wakyadde kitange buloba Wakirimbi awandiikibwa ebitukuvu timuleetenga ensonga zammwe enkulu. Kaseera nga senga n'aleetebwa omwogezi ku ludda lw'omwami akussa ebigambo eby'enjawulo ebipitiriza taata aleete senga. Bw'atyo yeegayiridde era basenga ne baleetebwa. Gwe yakulagira nti bw'olisuuka wano ogenda musanga mu madinisa zooni ng'atunula bw'ati akulaba bweweekejja bw'oddamu ate obadde olowooza bwawalala. Taata zenga leeso. Bwe kibanga bwe kityo kitange yayo eyamugula ogiwa omuliro. Taata tweyanzeeko. Tusanyuse nnyo okubalaba bassebo. Wamu naffe senga. Tusanyuse nnyo okubalaba bannyabo. Era dde nnyo bassebo. Era dde senga. Musiibye mutya nno bassebo. Mukuliko amakubo bassebo. Era dde nnyo bannyabo. Musiibye mutya nno bannyabo. Akangwe nga ggwe. Ye baaba. Tayogera bigambo aleruka. Ye baaba. Era atuse n'okwewaana mboyo ayogera ng'abuuma akasa ebinyeebwa. Ye baaba. Naye n'agamba nti mummwe mwemuli yamulagirira ku lunaku luno lwennyini tubadde tugende e Busaabala. Ye baaba. Asooka ajje wano. Ye baaba. Ensonga yembwa agigguse. Ye baaba. Tuke tugende e Busaabala. Wano gwe wabalagirira. Baaba nze nabalagirira. Kasenga mu kuleetebwa bw'atutte omugole omwami mu nnyumba era bw'atyo senga ow'ensonga n'atulaga omulangira ng'amwawula ku banne. Basinga nkyabeetaaga wano. Kalowoozo oba akasabo. Buli eyaze n'omwana yenna mwegayiridde mukwano abaana nze mbazaala baana bange bakatinira bazzukulu bategekedde layini yiri eri waggulu nkwegayiridde tweyimirira n'omwana mu layini baana bannaabwe bali waggulu bagenda basaagira abaana mubasindikeyo kati bafune ekyokulya namwe mufune ekyokulya bulungi nnyo mukama abawa omukisa. Tweyanze nnyo tweyanzege twawuliremu obwaleero atali baaluno naye obwaleero
bamama basenga bakojja abooluganda abataka ab'emikwano bwenna bannange njagala mbanjulira olwaleero omwami Nakibinge Taddeyo omulangira azze ku lwa Nasimbe Maureen. Omwami yazze yeetegekedde ddala era nga yawaddeyo omutwalo gwe guwasa omukyala era nga taata yagusaba. Taata yasaba Maama Maria ngeri amaka gano kikali amakatoliki ennyo. Wabaddewo katta mukago oluvannyuma emmere n'egabibwa. Bagatabulako mulebeesi ekibbo oli akikugyeko nedda ssebo linda nzadde omu ekibbo kikwasa owerudde eri atanalonda owerudde eno bagatabulako mulebeesi taata n'emikono ebiri naawe kwata z'okutta zize mukono ogwa kkono kati oli zize zalonze aziteeke mukono gwo ogwa ddyo. You give what you have. Naawe okolesha ekimu bwe kiti anti awo tuganda tulutabye nga buli omwala. Munnange ekyo tomanyi bw'onjagadde otyo nze muli onkoze kyekyo togeza kugenda naabo oli bonzise kakasa tikaboogere byabwe ndi wuwo nja kulwala olinsuula oswiddaale. Bwatyo Sharita naye yabaddewo okwongera okukolera ddala ku mugole eyatwesigana salon. Abagole baffe ndowooza mbala baba banjawulo balina engeri gye bastriking era banyuma nnyo. Oli bonzise kakasa tikaboogere byabwe ndi wuwo nja kulwala olinsuula oswiddaale. Kulinde bolonda akusana katinganze abasajja tasobola okukubeerako. Bannange bwe bugalo bw'owulira obwo baffe ku mukolo guno omulungi ennyo bwe gutyo gulimu omulangira. Bya Buganda byaleetebwa baffe atuuse weewaawo ewaawo tulinayo wano tweyanziza nnyo tweyanzi atuule akalire omukolo gwaffe weewaawo baffe atudde ku mukolo guno genda mu maaso kitange weewaawo tasobola kutambula najja ku mukolo nga guno weewaawo nga maama waffe omulungi n'abagirika weewaawo alina simayirizi yabana simayirizi weewaawo gyetubeera teka simayirizi weewaawo yabana simayirizi tweyanziza nnyo tweyanzenge mutukoze bulungi nnyo oludda olwo. kitange n'ekiwandiiko kino nakyo kyekiwandiiko kino ekitange nyini nyumba nyini maka gano kye yaleka e Bulange ekitange bwe baagaana baffe okugenda e Bugerere taata ekiwandiiko kiwalekayo abaana bakireese baategedde nga bajja Nakasozi nabaga muyitirako ew'omwami Ssebuggwawaawo taata mulungi Senkumba mujja mumusangawo. Tweyanziza nnyo. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampa